Misiri kati eri luddawa. Yizo gamba omuntu nti nsongera kugulu n'asongayo, nsongera wansi mu ttaka n'asongayo, kati ona nsongere ku jjana tamanyi gy'eri. Muhammad bamugamba mu sura ya 6 aya ya 9 bamugamba nti bagambe qul ma kuntu bid'a min ar-rusuli wa ma adri ma yafaru bi wala bikum. It is Muhammad simanyi kiri nkolwako kati ona tunyumizanga bwagenda mu jjana nga ne Muhammad takyogerangako. Esula ya 2 mu Qur'ani aya ya 68 bakisota mbiyai egamba nti Ibrahimu w'abantu gwe bagoberera eyali mu sura y'okusatu aya ya 68 nga musiramu makana Ibrahima yahudiya wala nasraniya walakini kana nifa muslima wa makana minal mushrikina. Ibrahimu yali omusiramu. Qur'ani esomesa nti idkhuru yayingira finali jahannam ali muliro. Kasoma hadithi agambye nyola hadithi ya 7:6 somawo kwako hadithi ya 7:6 tulabenga Ibrahimu tali muliro. Ibrahimu tali musiramu agenda mu Kabaka bwa Katonda. Bayibuli gati empeera y'ekibi Balumi sura 6 olunyirwa 23 Bayibuli gati empeera y'ekibi kwe kufa naye ekirabo kya Katonda bwe bulamu obutagwa mu Kristo Yesu yasukira si Muhammad. Obulamu obutagwa obuli mu Yesu kubanga yafa n'asukira. Bayibuli kyesomesa mu Yohana sura 14 olunyirirwa 19 Yesu nagatinze nga bwe ndi omulamu namwe muli babalamu eryosubire tulina mu Yesu kubanga twala mulamu obutagwawo. Muhammad tayogera ko statement naga nti ndi mulamu. Qur'an esomesa ati innaka maytun wa innahum maytuna. Muhammad oli mufu n'abasiramu bagenda kufa. 19:7 wa inni minkum ila waliduha kana ala rabbika timan maqdiya. Talino mu abasiramu buli omu akuyingira muliro. Kiki ekigendo batasa esura ya 5 mu Qur'ani aya ya 10 Qur'ani gamba nti qul bagambe la yastawi al-khabith wa tayyib walau ajabaka kathiratu al-khabith fataqullaha ya ulibabi la'allakum tufirun. Ite Katonda abange bananyini magesa amalamu mulokoke abo bagenda kuwasaba kazi. Somera aya hadisi eitibwa lya swalihi nekitegeze nnimiro z'abasiraamu 7:6 hadisi namba ya 3 peji ya 7:6 egamba nti mutabani wa Abasi radhiyallahu anhu yagamba nti ekigambo kino Allah atumala era simukuumi ggero kyekyayogerwa Nabi Ibrahimu alayhi salam bano gwe bagoberera tali owa Bayibuli awo nga bamusuula mu muliro ayagenda mu muliro namwe gye mugenda ate mawulire tamaliriza Ejanah abantu abagenda musi balongoofu. Ngenda leta aya 2 mu Qur'ani nga ziraga nti abalokole bagenda mu ggulu mawulire tamalirize zimpe nido kuzikuwa soko nkwatira hadithi ya Riyadhus Salihina 4:7 hadithi egamba nti ad-dunya sijinu lil mu'minu wa jannatul kafir. Nsomera Oluganda 4:7 egamba etya lya Salihina omuntu yena gukasogamba nti ogenda mu jjana akabonera akasooka oba mukafiri temudamu tuyita abakafiri katusoma hadithi egamba bweti